kajja kutandika kati. Nagambye vijema yabirimu nga bulijjo kopi tegananga kujjako zibaze bulambalamba. Nga bagamba Lola Films, Sogitel ne Fernando. Nga bagamba Fernando Treba yenanyini sinema asooka. Wabula Antonio Banderas yagenda okukulembera abazanya bagenda okukazanya. Nga bagamba Melanie Griffith tabuzeemu tuli kwanjula kwako. Nga bagamba Daryl Hannah bonna bali muno. Nga bagamba Danny Ayero oyo kamenyo sinema za mafia singa zibaddemu. Nga bagamba Joan Cusack bonna bali muno tuli kwanjula kwako. Nga bagamba Eri Walach tutandikidde bali nga bakulaga ekifo ekimu. Nga bagamba Too Much ye sinema gye tulekedde ebbiri nyingi nnyo, biri nyingi nnyo. Tuli kwanjula kwako. Ne bagamba ati Gabino Diego tabuzeemu. Waliwo motoka yali etuuka mwali mu loodi. Nga bagamba Alan Rich tabuzeemu. Kwe kuyitawo muvubuka mutototo nga bagamba Phil Leeds, Vincent Shaveli bonna bali muno. Yalina ekisiige kye yasitudde nga Emma Kavuma tembe ya bitembeye ukyetaagisa ba artist bonna abasinga bati baba. Jukira obuzibu balina kizibu nnyo okumanya artist omulungi ebiseera ebisinga giba emyaka 10 nga amaze okufa. Ensi wemanyira nti yali musufu kamala yatuuka ku address kwe kweyiya. Yes. Mrs. Doyle? Yeah. Yabuuza bona Mrs. Doyle. R. Dodge from Arts Gallery on Lincoln Road. I have Mr. Doyle's painting. Kwe kumugamba Art Dodge okuva mu Dodge's Gallery. Era agamba n'ekisige kya munywanyi kyaleese. Benjamin Doyle? Please. Benjamin Doyle yafudde dda. I never knew Benjamin to be interested in art. Nali simanyi nti nno yali agala art. It really was. Yali amwagala. Yakisasula yakoze olusanvu. Nenga agezo kitwala ngoli yafadda. Kakana akwata akawulire. Bukedde oba New Vision oba kiwa mawuli amala gonna. N'asoma. Ebiseera ebisinga engeri gy'asobola okutundamu ati w'amangu. Kunoonya abagagga abafudde n'alimba abasigadde nti oba oli yali yasasulako ssente kati waliyo balance oba yali akitumiza. What business? Ono ne secretary we Money. I've given ku gallery. you. Any calls? No. Come on, man. Power and light, my bill, Sammy Stilly. I don't want to know. I'm dead. Well, that should simplify. Agamataga kumanya oyo amugambe mbu mufu. He's gonna kill you for up to 6. Ajja kutta bwe yagambye. Nga bagamba Fernando Gasilian, Paul Diamond bonna bali muno. Uno mukaresu atwatera okuliira. I mean my father. Is that a proposition? Come on. You both love to read the obituaries. Uyo kakane yagwa ku miliyoni ya Eugene Paleto yali afudde. Kwe kuyitawo address yagirabye n'amaziika gye gali yeetisse ekirala. Kuba abantu abalamu abasinga bwabulabe okugula ebisiige bye yayingira. Naye nga abantu abasinga abali wano baali bazze mu kuziika oba mu kufiirwa. Kitwalise funeral. Yassa amaaso. Motoka ezirwa zonna za mutawaana waliwo amutomedde n'akyala mubalagavu muzibu. Ne Melanie Griffith ageeka. Yasula obusuuzi tali kubayaayi. Naye nga ssente azirabika. Buli ali wanalabika ssente bonna bali mu suuti nzirugavu. Yali n'emu njeru. Yali talina mukisa kujjako kugiramu enjeru gy'alina. N'akyala yajja. Kumutunuulira. Oli otya? Kyokka ali mu byeru. I'd like to see that. Miss Kerner, please. Miss Kona ingira. The service is private. I'd like to see Mr. Paleto. Njakula Mr. Paleto yandisi. Mr. Paleto? I'm afraid that's not possible. Ntidde tekisoboka. Conchita? Excuse me.
I am Msonyiwa mama. Dodge from Arts Gallery. Nze Art Dodge okuva mu Arts Gallery. Mr. Paleto bought last week. Mr. Paleto yagula ekisiige kino wiiki ewedde. I think you better come in. Ndooza yingira. Badde bamuganye kubanga misa ebadde y'abantu balundemu. Omukyala amuyise. Kakano kwe kumuddako anti bbaawe yali aŋŋambye ntume ekisiige kino ebisigadde. Waliwo eyajja bamuyise. Ono Dani ayiira ageeka. You want me to believe my dad bought that? Oyagala nzikirize nti kitange yagula kino. I'm sorry. Well, maybe this is not the right moment. Osanga sikadde katufu nkomewo enkya naye ng'ekisiige kino yaŋŋamba nti kimusiigire. Last Monday, Dad was in a hospital. Monday ewedde gy'ogamba taata yali mu ddwaliro. Ŋŋambye ewedde? Maybe it was. Osanga lunaku lwa naye kyenzijju yali Monday. Yes, it was definitely a Monday. Nkakasa yali Monday. You're a son of a bitch. Naye gwe okimanyi oli mwana gwa malaaya. Man, or his family's suffering. Tokwatanga kkubo gezaako kunyaga bantu ba mu family ya muntu ng'afudde. I'm going to help you understand what's... Ngenda kuyamba kikubira ngumi akiyuzizaamu. Bayitale. Okumanya bano si baakufereka. My father hated modern art. Kitange etakolagana modern art. Made it. Yadde abamukola. And the people who bought it were suckers. N'abamugula bennyini abayitanga bagwagwa. Abagenda kuyambako ofulume. Katonda wano. Eno family aba mafia. Your face is going to look like a Picasso. Wanakuvirako face ejja kuba nga Picasso. Maybe this is all a big mistake. Osanga abadde ensobi ekisiige kino kyali kya muntu mulala naye kuba ekisiige n'anonya wayita yajja eno misa gye yali abaggalidde balukyafu ba muzeeyi Paleto omuto kwe kuluggula naye kaza tuli mu kuziika kitalo nnyo mitawana bannange kyokka ali mu suuti njeru. Yenyize walina kyala mu layini basinkanyeko dda wabweru tamanyi yaani bajja bakubagiza maama one mukyala namwandu mukazi w'omugenzi. Thanks for coming, Betty. We bali kujja Betty. Goodbye, Jean. Weeraba Jean. You have my deepest sympathy. Nkukubagiza maama walwa namwandu ne mulekwawo mutawali w'omugenzi yazaala obwana obwo yero kyapa amuyiga. I hope time. Kansula obudde bunaakujjanjaba ebisago naye gwe You're pushing it, pal. okisindise munywanyi okisindise naye kale kandi olwo bapoluberaza abeetise esanduuka erimu omugenzi naye kyava yenyiga wano omuntu tukwata mufu tutwala mufu bannaawe tutwala mbayiti kwegambiro kyafu bimufune ono amanyidde n'ayitawo na buyisi kaano kyavaayiwako amawaanege n'asooka anoonya gaapu omugenzi bw'otoddukira wano mukalayini wano oba owedde kyavadde wasiba esanduku nakyala alaba kyava atema yabukira wano agudde eri faaza byamusobera wuno asuulayo yagwa motoka eri awo bano kujjanga ate lodi alabikako nakyala naye wajjira laba Betty. We need to talk. I am Betty. sorry to you, Jean. I only came out of respect for your father. Nazze wano lwakufiirwa kwa kitaawe era nakumuwa kitiibwa saagala kunsumbua. A good time. Amuga bali balina akadde akasuffu kuba balina ebiseera ebyessanyu bombiriri. Happiest day of my father's life. The day you and I got married.
agamba olunaku lukyasiza okubeera essanyu erikitaayo lunaku ye naye lwebagatibwa byaggwa. Get out of my way and leave me alone, you big... va mu kkubo lyange londeka enzekka. kaano yali mukazi we. The Hellfire. Oh, great. agamba agenda wa Dr. Hellfire. Great. Out of all the shrinks in Miami, you have to go see mine? mu basawo bonna abali mu Miami owange gw'ogendako yalina okujjanjaba naawe. Planet. He's helping me change. anyamba okukyuka. I'm channeling all my anger. saagala kuwulira. Positive press. Listen to me, Dad! mpulirizaako gwe. mukuba oluggi n'asimbula ave wano wabula mu ggaali we oba mu ggaali ye n'omuyaaye mwali anti nkuyagala bwekabi yamugamba ye naye ng'alina dokita gwalaba obusungu. zasimbula bolekere gye balina okuziika. lwoti akyamutunuulidde wala nkufa n'amuza ne ka flying kiss. yamuwa lugalo ye lweyamulaga kukwata ekkuba asuuleyo. yavuga okumala akabanga kyava atuuka mu kifo ekimu ku njegoyego z'ekibuga. tuli mu Miami. osobola okuvaayo kati. weebale nnyo. That was exciting. With those big lugs looking for you and... ate ekibadde kisanyusa bakamenya okukunoonya n'ebirala. I had a hunch something great was going to happen today. agamba yategere nti ekintu kino kigenda kutuukawo olwaleero. bali motoka. Sorry. nsonyiwa. Thanks. naye nga muvuka mubalagavu. I'm Betty. nze Betty. Betty Kerner. Betty Kona. Really nice to meet you. mukisa kusika ukuvuga gwe totomera nakyala aweddemu bulala. I guess you're not going downtown, right? balodi tebajeno. kaakano basibira ku hotel Paraiso ekyali nakyala n'omuvubuka owe kiyitirivu kizibu. laba kano gubatta bitole kyokka basinkanye mu maziika. tuli Miami. kiro kyonna. Let me see if you got this right. Arriba. 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 Abajo. abajo. Al centro. al centro. Pa dentro. Pa dentro. pa dentro. amwegeza engeri gye batoosingamu kubanga yali wa Hispanic oba yali Hispanic I'm loaded. oba Latin origin. What about you? No, I cried too much. agamba akaaba nnyo. Oh, yeah, sure I do. Whenever I pay taxes, which isn't often anyway. You're crazy. oli mulalu gubatta. Match made in heaven. kati nagamba ye naye balinga abagatibwa okuva mu ggulu kumukwata amugyeka eyelash. Pretty blonde eyelash. Take it with your finger. yamugamba akakwata akole wish kubanga akamugye ku liiso n'akafuwa asabe kyayagala. yagala omukono kuba kalina okugenda. eno waliyo gwebaza okusinkana. ani oyo? Open up. gulawo katono. katono tamanyi tino ndi mufumbo. nanakyalagwa ate empeta egenze. maama nyabu lodi abadde mubwezi. maama nyabu yasubira mukono gwa nakyala kyokka bamugambye awisinge kyeyagala. Right. wamma naga buno obufumbo bwavudde mu ggulu tulina gatibwa bugatibwa. kyokka empeta ya munywanyi ali waggulu gwe tategedde yaali. kaakano kwe kugimwambalizaawo. bikira Maria muzikiti. twadda mu kafo akamu awasanyukirwa nguli kekwajja nagamba vijema kabiri munga bulijjo tulaba too much.
obusinga buno bwa muwendo. Kakano gyebaze baba no wano. Hey, that's Betty Kerner. Oyo si Betty Kerner. And who's that bimbo with her? Muvuka kyo kati gwaliko kamonde kyako. Bano bannamawulire. They say that the third time Bo balugambo bagamba nti omundo ogwokusatu libangu bwo gw'omukisa. marriage. Okufumbirwa okay. Wakafumbirwa esatu. Who was the first? Ani yasooka? Jean. Who was the second? Ate okubiri. Jean. Era Jean. You married that guy twice? Omusajja wamufumbirwa emirundi ebiri. Gonna be the third. Anti gwe owokusatu teri gwakusatu gugwe. Friend. Bannamawulire baggusedde ali munywanyi wo. My fiance. Anti fiyanse wange Katonda wattu. Bwana ab'olugambo balwagala babifulumiza mu mawulire. Lord bugenda okukyagala gyali tamanyiyo wabula wakabi okamala. Tukabadde muyayi artist wakweyiya kyabaza amaaso yalugula. Kyabajja mu kinaabiro yayitawo ono tamulabayo. Waliwo swimming pool buli kimu weekiri byonna biri munda. Yasalaza erudda kwe kulengera anaaba. Maama we yayiwako mazzi bala ekyakabi era nno twagudde mu bintu. Kino ekyala kirafunye kyamajja kwekwete basipeya bwayimba kwatandaweya akase bazanya basketball. Tugenda kunaba maama nyabo waliyo maama mulala Katonda wattu. Can you guess what I'm thinking? Omanyi endowooza kyokka ali bukunyaga bwe yazaalibwa abadde amanyi maama we aliyo. I thought that. You can go out the same way you came in. Ndowooza waalifulumidde mu ngeri y'emu gyozeemu kisingako. Ho But are these yours? zino zizo zange munnaye. Sorry. Nsonyiwa munaye okuggwamu n'emipiira gyange. Sorry. I know. Now try goodbye. Agasaya kusiibula kati. Ho bannaye muntu nojjanga owaga. Kakano essaawa zaatuuka amaze okweyozaako yayita wadde wansi awulira aboogera. Forever? Oh, less than 24 hours then. Yenna kyala gwe yaguddeko ebbali n'omukyala we omupya kati gwalina fiyanse we. So do I get a new Wabula ne kano kabalagavu ebitenkanika naye nga era kaleka katooko kwoli baabano. You've met my sister Liz. Sisitange bamusinkanye Darlene. Simu yavuga. Hello? No, the invitation. Kakati nno nakyalina mukukosa invitations za mbaga. Yeah. Lodi abita byakuzanya wabula ate obuzibu Kate. alina nakyala wabula ate katooke kamukubye wala nnyo. Talk to you alone and Njagala kwegako naawe buli ayagala okwega naye aba ne kyakola. Father Larrabee. Waliwo essimu endala eyajja He's on the golf course? ali ku golf course. Got yourself the big one, didn't And you? you just Wagudde mu binene. Way beyond your wildest little gigolo dreams. Kino kisukka ebirooto byonna byonna eby'obwenzi bwali okozeeko. Betty, we need to talk. Betty njakwegako nawe linda katono. What about your allowance? Father Larrabee. Ate alawo ensi yo. Eddie. Look, How's the I don't need to. I've seen enough. It's good? Nze ndowooza ndabye ekimala. No, he's a different one. Yes, but he's wonderful and you. Agamba musufu era ajja kusanyuka ng'amulabyeko ono. So, how does the third sound? Kakana abuuza ennaku z'omwezi nga 3 ziri zitya. 33. It's my third wedding. Agano mbaga yakusatu. great. Yes? Kisufu I've got to go to work. nogenda okukola. Oh, how refreshing. Kisanyusa okukola n'okukola. Gotta go. Nze nina okugenda siri kubayaayi. Naye mu musajja nguga muno. Thanks, me. Lwaki sitawo tanjagala? Oh, don't listen to her. She Tomuwuliriza bw'atyo. guy who's married man, it's been a really bad deal.
agamba alina obujja kuva buto byafumye nno dda mawulire waddira sekutale we I see. Congratulations. anti kulisa I am. totandika sigenda kufumbirwa It's like a. ezo emboozi gye katemba Explained it to her and everything's all straightened out for you. wamunyonyodde endoza buli kimu kyateredde. Not exactly. Everything is totally high or low with her. She'll be down on me soon enough and then it'll all be over. agamba ngu ddala ajja kuba mwetamiddwa byonna biggwe era teyeeraliikirira kino kya bulijjo In there. era biguddemu why No. munywanyi abadde omusaawa namba What me to do? I feel sorry for the guy. agamba mukwati w'ennaku waliwo artisiti Rest in there. Maybe you feel sorry for everyone I owe. osanga gwe buli amaanyi omukwatibwako ekisa mbwe ate tana kyakola okujja kumukkiriza okuyingira olwono musiizi yaleeta ebifaananyi See. Alright. art ebisiige byabadde abyetikka why olaba emajja ebibi Terrific. kisufu I can sell it in a week. Oh, no. ngenda kituna mwiki nedda kimaze wano mwaka walusimbya bimpa tubireete paka katobitunda Alright. laba yamwita art Pay me for the last two. ebyasooka ebibiri tobisasulanga nkugambe kino bakiguze But if Vincent Van Gogh had been paid for his paintings. singa Vincent Vango bamusasulanga ebisiige bye tebyali badde bya bbeeyi olwaleero Money. artist olina kusiiga busizi si lwa ssente Real one. okusiiga ebisiige ebyaddala nga obisiiga mu mutima si lwa kubifunamu kana kiro kireke tufaayo alina akalimi You know, Manny, eno galala ye wabula ono mani y'omu ku basiizi abaleetawo ebisiige bye oba ebisiige byabwe abalina obitunda yeah. n'oluusi abakoonana ku mutwe Right. tebalaba ku ssente What about me? What? You were good. ani naye wali musiizi musufu simanyi lwaki walekerawo kusiiga It has to be brilliant. agamba tikina kuba kirungi kina kuba brilliant Why is it? ekisiige kyonna Well, lwakino kiri ku kisenge wano oba tukyagala just reminding me not to pick up a rush again. agamba kimujjukiza bujjukiza obutapapa naye nate kino yakisigo kyagala nkikuwadde kitwale kyekimu ku bisiige byekaba eryasiize ye akigabidde mani Eh? lwadamu gakyali kisufu I don't know what to say. sima kyakugamba toyogera kintu kyonna Don't need words. teweetaaga bigambo babuvi wano genda osiige kekamani kamukuba peinta bamu ebisiige byatunda naye n'engeri gyabitundamu twagiraba See you, huh? naddamu kwe kulugala naye ng'ebirowoozo yagudde munakyagala okumufumbirwa naye ate wali ate muto we yamukubye bitenkanika naye ng'egibasinkanya ate yeewunyisa okkamala What's Mary doing with your painting? ate mani akola kino ekisiige kye kono kimugabidde This thing in here. kyekintu kyokka ekibadde ekirungi ekibadde wano naye abadde akyagala waliwo yali awo namukadde alaba bisiige Excuse me, miss. nsonyiwa maama You have a provocative work of art here mulina ekisiige ekisufu wano and live with it for a few days before I make nsobola okitwalako ekale nga sinaba kusala okigula Which work of art? kiriwa Be? you. anti gwe You're the most beautiful one here. gwe ekisiige ekisinga obubalagavu wano sinjagala okutwalako ekandi okaisalewo oba nkigula oba nedda See, sometimes my memory fails me. oluusi okujjukira akagwerabira Korsakov syndrome. yagamba alina Korsakov syndrome He's hitting on me. I'd say you have a terminal case. agamba ali buganda alina obulwadde owayi taata waali wano ati onono taata wa mukamaawe taata Doing here? okola ki wano Pick you up. I wanted to save you. mbadde wakukima kunedda lwaki nyonera ebiseera asobola okujja wano You down with it? bazaale bamuyitale It's not lost. I was arrested. agamba yakwatibwa bukwatibwa so si kubula Me and my comrades from the Lincoln Brigade. agamba ne bacomrades be baali mu Lincoln Brigade baaliko abasirikale era bakyaliibe era abo bo tebabula Only man alive with 2 navels. nze musajja yeka omulamu nga bwe twali mu lutalo alina balirwana ababiri twadde eka bazeeka abeera ne kitaawe What's this? kino ki We live in a big red. tusula mu nyumba nene myufu
That was in Madrid, remember? Yali ya Madrid tate twavayo daka tuli mu America Miami. Waba nakosa COVID syndrome. Bulwadde obumuleetera okwerabirabira ebintu ebimu. No, Dad. You got the big room. No. Ate gwosula mu kisenge kinene. You have the one with the best. Awayingira n'empewo obulungi. Nze gwasula ene wabi. Laba. Exactly what I want. Ekyo ddala kyenjagala. Exactly what I want. Ekyo ddala kyenjagala. Ali ku simu. 3. Lodi no bali mupimako masuuti n'ebisigadde. Wabula obuzibu bw'alina. Could be vanilla. Ye ate omutima gwagala muto wa nakyalo ono. What? Agamba cake bakole erimu vanilla n'ebisigadde. Nagambye Melanie Griffith ageeka. Or the strawberry. Betty, we need to talk. Betty tulina okwogera. Wabula ekyayagala kwe kumugamba bino ebyembaga bapapye. I am not losing the carrot. God, you are so gorgeous. You're Bannaayo nyirira. so good with me up at the altar. Laba agamba kijja kuba kisufu okuba naye ku altar. Can you come? Soko je kwe kumugjawo. Listen, Betty, Betty. I couldn't sleep last night. Otulo twambuze. I don't know where to begin. Simanyi wakutandikira. Special. Yeah. Ddala. 1 in a million. A real lifesaver. Agamba omuntu nga wabula alina kyalowooza mu mutwe. Abadde agala omugamba naye naba ne kyalowooza. Betty is just too good for me. Naye muli nagambe nti no Betty mulungi nnyo gyendi okuba nange. Isn't it said? Simusaanira. You don't deserve her. What are you saying? Kikyogamba. All I am saying is just, wow. Anakuwaliddewo. Weeks, is that long enough? I mean, marriage. Obufumbo. Huge in the decision department. Bunene mu department y'okusalawo. N'akubirawo mulanga. Sister waguwulidde mutowe kwe kudduka ayiseewo. Kanti kava kajja ono omuyaye ati ataakoze eki mukulu wange. What did you do to my son? Omukoze tewali. Don't you hurt her. Togeza n'omulumya. It was that we were moving a little too fast. Mugambe sanga tuddukanye ebyobufumbo gwe. Mwabayaye bwe mutyo. If you're gonna play the stud, at least have the common decency to do it well and make. Bano obuvunaanyizibwa bukola kino bulungi. Owulira manyi byatya bula muwase bulungi abeere musanyu. Katonda watu nako kamutabukidde. Nagambe kaddalo Hana ageeka abaala ba Splash. Ya Tom Hanks. I'm sorry. Nsonyiwa kale. Didn't mean to upset you. Sigendedde kunyiiza. I spoke to Dr. Huffinger and he said that as long as I externalize my... Agamba yogenda Dr. Hoffmeyer era n'amugamba kasitasa omukka Even... ebibeerawo yadde abantu so bamugambe ebintu ebimunakuwaza talina kunakuwala nnyo. I'm fine. And I don't want you to feel that you can't be completely honest with me. Era saagala olowooze nti oyinza obutasobola kubeera w'amazima gye ndi. Njagala okimanyi nti osobola okuŋŋamba ekintu kyonna ne bwe kiba kinanyiiza. Omusawo bwe yaŋŋambye. Everything's fine. Buli kimu kiri steady. Okakasa nti ye. It's fantastic. Kisufu. Bandayi kyekyo baby. Naye nga kikagala musanyusa. Except for your sister. Okujjako sisitawo tanjagalira ddala. I think she's too crazy about me. Alabika mulalu nnyo. Because you're not her type. Lwakuba toli type ye. I mean, she teaches modern art at the university. Asomesa modern art ku university. She goes for those quasi-intellectual types. Atera kwagala basajja ba intellectuals, ba professor banne ba lecturer banne. Toli type ye. Oh. Nenga bamuga nakyana asomesa modern art. Lwakuba Rudi tasiiga ne yali artist. Era yena nyini art. Oba Dodge Gallery. Art Dodge Art Gallery. Amanya ge art ate musizi wa art. Yaje bali. He knows it, you know. Kali kusimu kanda kukogera naye. I know. Goodbye. Yatunula. Kakati no kwe kudda ku mulimu. What's this? Mrs. Doyle returned it. Mrs. Doyle kisigira kiziza. What kind of country is this?
where people don't even respect the last wishes of the dead. naye ensi ki abantu gye batakkirizamu bintu byabafudde babasembayo okusaba jukali yakimusiba ng'akimuguza. Shall I read you the mail or throw it directly into the wastebasket? Yambuza abatandika. Letters. But they are love letters. Zino love letters. From the bank? Eza banka. The insurance company? Insurance company. Buli omu ababanja ono aziyise love letters. Oh man. Nenga zonna za mabanja. A letter from your optician. Accompanied, of course, by the bill for your last contacts. Laba. Bills. Is that all people ever think about? Abantu ekintu kyokka kibalowoozaako biruzi kubanja abantu. Many ideas. Laba. Kyabajja obwana abuteekako. Talaba bulungi. Pay the man. Abasajja basasule. Kakano kwe kuyiya agala okutula omugagga atuuse gwagali omukyajuka byafuluma mawulire. Katonde sitobuzibuze. Byafuluma mawulire mbufiyanse wo wagira natevit. Do me a favor and tell my brother. Nyambo ogambe muganda wange kajja wano nti wala ya Mungu musse. Ankubire essimu. Iyi boza abadde ki? Okitakadde? Mr. Dodge. Nonya Mr. Dodge. You are looking for my brother too? Nawo nonya muganda wange. I am in town. Njamutta. Bye. Kale. Iyi ono si ekyali gwe noonya. Kakana asula si oyo. Naye omugagga abadde eri n'amulaba. Si ye kweli naye bafaana bufaana yosanga. Kakano ekyakibuuse akibuuseemu n'asuulayo. Tell him I am in town. Kakati no bamugambe nti nayingiddewo mu kibuga. Tell him. Mugambe Bart. Kakano ye yetumye Bart mbweli ye art balongo. Kyokka naye muntu akatatomere. Oh. Katonde sijuka zino galuwinte zira bulungi kwa amaaso ge malamu. Tukatekoza amaaso. Kakano kukusuulayo. Naye ate ebiroze bira bingi ebize mu mutwe gwe. Njagala olabe. Ndaga vije makabiri munga bulijjo. Tulaba too much. Kitundu ekisooka. Bukede TV kuwoli. Laba. Yajja. Someone. Yakuba simu waliwo yagala okwogera ne art. Hello? I am calling our Dodge. Nkubidde art Dodge bangamba ayinza okuba nga ali awo. Kakani yafudde yeekubira. I'll call back. Nja kuddamu nkube bw'abazze. Mugambe n'omuganda wa mukubidde. Fine. Webale nnyo. Kyokka oli omukazi gw'abadde naye gw'atayagala kuwasa. Olwo n'agikwata. N'anyiga. Gloria. Listen, it's important. Kino kikulu. Call me at Paris in exactly 20 minutes. Nkubira mu ddakiika 2 ng'atuuse wa Betty. Nja kubuulira nyamba buyambi onkubire. Kakano yagguka ye Bart. Kati ye art. Boyfriend wono. Oh, your brother called. Muganda we yakubye simu muganda wange. What did you say? Ani? Brother called. What's the matter? Is he dead? Mufu muganda we ki? Since I was 12 minutes old. Okuva nga n'eddakiika 12 tetulabagana. Absolutely identical. Tufaanaganira ddala. Thought? Well, we look the same, but Tufaanagana kyekimu naye empisa n'ebikolwa byawufu. he broods. He lives for his art. Ye obulamu bwe ati we musizi wa bisiige. He likes what he does. Nze njagala kyakola. It's all kinds. You know what? He burns some of his paintings. Naye ebisiige bye kimana abyokya bwokya. Oyo si mulalu. Me. Sounds like he might even be a human being. Ayinza n'okuba omuntu okusinga ku ggwe omuyaayo. Last I heard, he was in Italy. Kyenasemba okuli ali mu Italy nga gy'abeera esimu evugira. Hello? Hello? Yeah, hold on. Lindako. For you. Yiyo For me? yange Really? ddala kyokka yagambye omukazi akube. Hello? Hello? Tone, the time will be exactly 8. Waŋŋambye eddakiika 2. Gloria. Gloria. That Bart there? Baati waali? Honey, Yaŋŋambye ekube kyokka yeye. it's an easier way to get. Kano efudde nga yogane Baati. Bart?
But Oh, God. Katonda atubwala kyakabiri kyakawayingidde odi. That's how I'm using my degree in architecture. How long are you here for? When are you... Ogenda kumala bagalenkanawo. Aka- Naye gweyogera byogera ku simu naye mazima mukazi alina diguli otandise kuzambya kiyaye. Well, you know, I really want to see you. Mbutufu njagala kukulaba. Yona ayogera birala. More and more bizarre art. Oyongera gwaddaluze kubulira. When can we get together? Maybe you should try to... Tujja kusinkana. You know what I mean? I see. Nkiraba. Considered masturbation. Well, I can't promise anything. Sinza kusubiza kintu kyonna naye tujja kulaba. He's something. Kyokka kano kali mu kuyomba yabuzaabuza mwaga na muganda we. Yeah. Seriously. Look after yourself, will ya? Weerabirire. 4 weeks salary. Nkubanja wiikisi nnya tunaasasula. Hey, okay, see you, all right? Kale tunaddawo. Bye. Bye, bud. This guy is incredible. Ono mulalu. Meet your family. Personally, I'd rather meet the Manson family. Nze waakiri nsinkanako oyo nesinkana ggwe. The more, Mr. Kale ntwadde tudda. Juka kitaawe mulamu yazaala omwana omwo ne kitaawe. Muwandiisi yali sooja. Taata. Bart's in Miami. Baati yazze mu Miami. The firing, Yawandiika bibye. the surgeon was a major. Anoonya ngeri gyakimugamba singa oli abamubuuza agamba yazaala abaana babiri. Kale muge Baati ali mu Miami. Muzaala tamumanyi Baati yaani. I said Bart. Ngambye Baati ali mu Miami yazze wano. Nice. Kisufu. You know who Bart is, don't you? Omumanyi Baati? Yes, I do. Mumanyi. I mean, your son. Mutabani wo Baati. I know who Bart is. Baati mumanyi. Just because someone might call. Omuntu ayinza okukuba essimu olaba n'akubuuza mutabani wo Baati biki olina okugattawo taata ogambe ga Baati naye mulongo wange wazaala oli Saalongo Believe nga biruma. I'm going to forget either son. It'll be you. Gwe mbali n'omwana gwe njagala okwerabira ye ggwe. Ogattawo taata lindako. Katonda wattu. Not going to help you. Sigenda kuyamba. The next time you're in a jam, I'd prefer you were straight with me. Agamba buli abeera mu jaamu asaba abeere wa mazima gyali. Just. Taata ntegedde tosobola kunyamba kintu kyonna. Listen, you son of a bitch. Naye gwe mwana gwa ntandika okulimba mu linnya lya maama wo nti maama we yazaala abaana babiri ekitaaliwo. Get you to help me. Nkusabye kunyamba kyokka tugattewo kino kibuga. So, ask me. I'm your father. Kati ndi kitaawo nsaba mu ddembe n'eggonjebwa. Is it money or women? Bakazi oba ssente ofera. You don't have to help me. No. Tolina kunyamba kale byesonyiwe. You don't have to do it. Money or women? Ssente oba bakazi byesonyiwe taata bireke. Is she special? Mukazi wa njawulo oyo. So what's the problem? Kati ekizibu kiriwa. I'm gonna get married. Ngenda kuwasa. What time? Kisufu kaseera keeko. Sister. Oh. Naye gwe ngenda okuwasa si gwe njagala. Oh. Sister. Sisita we gwe njagala. This twin. Kati ono omulongo yagenda okwagala oli sisita. He's going to fix all that? Yagenda okumala ebizibu bino byonna. Divine. Ndowooza. Leero neezaala. Musana naye atiddemu. Kakano omukyala yajja kugalale. Eri bba gwagenda okufumbirwa. Omanyi? Listen, any second now, a woman is gonna walk in here. Second yo n'omukyala agenda kuyingira muno. Gw'omugamba ati taliiwo muganda we yaliwo Bart. Bart. Bart yaliwo bulira. Iye bosa abadde ki? Yeah, I Kale. lied to the woman you're engaged to, but it's not as bad as it sounds. I get it. Nkitegete. Najja mu saati. Ngwezo nazikyusiza olina kyala z'amanyi. Yamugaba abalongo bafaanagana ddala. Kakana ayingiddewo. Aze kulaba fiyanse we at Dodge. Oli yetumye Bart Dodge. Kati omuntu mwali mu babiri. Envi nazijjayo mpeta agijjeko gye yamuwa. Agikubye ensawo. Enviri n'akyusa n'ateekako n'emiwani. Good morning. Ensula. Help you? Tukuyambe naki? I'm looking for Mr. Art Dodge. Noonya Mr. Art Dodge. He's not in it. Taliiwo. Oh, but Naye if you like, you can. bw'oba oyagala osobola okugana ne muganda we. Bart. Here? Bart waali? I'd love to meet him. Naali agadde omusinkana kuba agenda kuba mulamu wange. From Italy. Bangambye yazze okuva mu Italy. Of course. Kano kaaseka busesimu kuva mu Italy, okay. And who shall I say is here? Mugamba ani ali wano? Turner, Art's fiance. Betty Connor, fiance wa muganda we. Okay.
But Yes? waji Your brother's fiance wa muganda wo ali wano. Please send her in. Muyingize. Ne accent agikyusamu bw'ava Italy. Amugamba bamugamba ayingire. Sawa mbadde njirabidde. Mwali munda n'asoma. Thank you. Oyo. Welcome. Bye-bye. So, Kati. you are Betty. Gwe Betty. Gwe mpulira. I'm surprised. Tekinewunyisiza. You're not at all alike. Temufaanaganako n'akatundu akamu. My brother is obviously attracting more perceptive women. Muganda wange kyeka atandise okusikiriza abakazi abansingako kyekyoka kyansinza kati. These days. Well, let's just say the Katugambe girls he used to bring around. abawala bateranga okuleeta awaka sisiteekezo. Subtlety. My brother has a certain charm. But don't you find him a little boring? Tomusanga ng'abowa. Limited. Not yet. Sinaba. Art says you're an artist. Ati yangamba oli artist. Really say that about a person until he's been dead at least. Tuyinza kyogera ku muntu kujja nga amaze okufa emyaka nga 10. You. That's so pedantic. Okay. I mean romantic. Agakiri romantic. My sister would love you. Sister nge yali kwagadde kuba ne artist. For dinner tonight. Lwaki tojja kukyeggulo lwaleero? Muganda wonna ajja kubeerayo art. I won't take no for an answer. Sijja kukkiriza nedda. Look. Kakano ayisa abooluganda bombiri babeerewo. Owuwe onayagala mmwe muganda we mutowe. Kakano buzibuze. Uno. Fletcher. Miss Fletcher. Shows up. Please tell him I need to speak to him. Muganda nga wajja mugambe nja kwogera naye ku nsonga ezimu. Gubadde mukisa kusinkana nnyabo. Till tonight then. Katusinkana ekiggulo. Right. Ku kyeggulo. Wow. Kana ageza amatidde ddala ono muganda wa art. Bye. Bamusiibudde mbuye agenze. Lwatuke bayira dduka. Dduka ate oli alinze art kuba abaddeyo ne appointment. Abantu babula banti abaja malamusiza. Waliwo akaduka akatunda emivumba engoye za second hand. Kyavajayo ekisaati. Amulengere eri alinze art ajja. N'asooka ajjako esaati. Kwata kino ekisaati kivumba akisuddeko. N'ayingirawo. Why? Okomyewo. I met your brother. Sinkanye muganda wo. You're right, he's very complicated. Ali complicated wali mutuufu wagati ali complicated. Man. Kano kafeeseko. Dia, he'll love that. Yali kyagadde okujja ku kyeggulo mwenna. I'll check it out. Kakano kaagala musuula mu buzibu. Call him anyway. It sounded important. Waliwo amukubidde esimu kirabise ng'ekikulu. For me in the car, I won't be long. Ninjira mu mmotoka kanzije. You'll be... Kale. Bambi webale nnyo. Tewali ttabu essaawa yonna. Gwe tonnemesa ebintu. Sooka opweseemu. Kanzije. You know, Gwe. mind lying about the check being in the mail, or that some kids that Ebyokulimba mu cheeke ziri mu mailo zijja. think $7.50 an hour covers whatever this is. Sirowooza no sente zompa 250 buli ssaawa zikavalinga emirimu kati gye nkola. Nze nkulimba ne nkufuula babiri nze nkola kisente eno zongeza. Wita art. My name Wanje. is Gloria. Nze Gloria Susi Fletcher. Lulyo mpise Miss Fletcher. Kale. What are you doing here? Kaagano Lodi yasazeeko dda bambi bba. Looking out for you. Someone's got to protect you, can't they? Lodi ajja nno tamanyi. Action. I want you to leave me alone. But what are you doing with this guy? Nekyoka n'omuyaayo oyo. It's great to see you again. Kyasanya okulabako nate. Such wonderful things about you. Muleke tomukwatako bba wange nze. Anyone who makes you happy makes me happy. Ekintu kyonna kikwesa ddala ekimpesa essanyu bw'ayita bisajja bye. You're old, Gene. I'm not the same guy. Sikyali musajja y'omu natereera. Sooka ompe ebimuli byaffe wamma. I'm from. Nkuyagala. I'm just a woman. Gwe muyayagala kyenyi. Kamukuba ebimuli bye bamusatu byaleese. Mazima alaba n'omusawo bambi ateera addire mukazi we. Ye alina muyaayi.
muyayise bwe yavuga n'eggaali kati ne basimbula bagenda na ku ddina kyokka Musatu yeesitudde najja. He kisses you, your history. Oyo kasita kissing oba owedde gye bayita kiss of death. Kati mutunula ki? Just a moment, sir. Linda katono. Kakano ku ddina waliwo azze mbuye ati asoosewo ku ddina. Gwe ati obadde oki ba kulanga no mulala. So Art told you about me? Ati yakuŋŋambye? Oh, he tells me that you two got off on the wrong foot. Yaŋŋambye nti gwe naye mwatandika bira temukwatagana. That's a way of putting it. Yeah, he's... Ati obanga yakyogedde. I know he comes off as a little... slick. Really? Dada? He's cool. Cool, slick, whatever. It's Kyonna kikiri. it's him. He's Naye nze naye tetuzigatta. Kyokka muntu y'omu gw'ayogana naye tamanyi. To survive. Munnaye atoba hasla. We grew up without any money. Twakula tetuna ssente okuva mu buto. And kids used to kick my ass all the time. Era abaana bansumbuwa nga nze okukamala. Kakati ate nakyala wajjira. Yebba owuwe tannajja. Then he can't come. Bambi ankubidde tagenda kujja nze bba wange Art. Yeah, the old man's got Korsakoff syndrome. Taata alina Korsakoff syndrome ate ye yabadde alina okusigala naye. Very nice. He's got a very nice eye to him. dinner's out on the veranda. Ekyeggulo tugenda kiyira ku veranda. Wabula Art tagenda kujja kuba kitaawe mulwadde. Baati aliwo yekka. Kati kano ke kafunye musufu bambi. For me, there is only Rambo. Nze gyendi waliwo Rambo yekka. Rambo artist. Obvious. He's Dada. original. I mean, Seagal and Van Damme are just... Seagal ne Van Damme bonna bakopa bya Lambo. Onaweza bogera ku Lambo wa filimu. Him because Bano bogera ku Rambo artist. while he was still ahead. I disagree. I think that 2 sequels... Nze sikkaanya zino za Lambo 1 ne 2 ze zaasinga okubeeza omutawana. Not Rambo. Twogera ku Rambo si Rambo. I'm just trying to change the subject. Mbadde ageza kukyusa subject mwogera ku bya art byokka. So, are you saying that all artists should quit when they're 18? Oga nti ba artist bonna balivudde kusiga nga bali myaka 18. Have enough sense to stop. Ono mbwa nyamna siga ye. Juko litanywa siga. Ogenda kinywa ekyo? No, I'm gonna eat it. Ngenda kirya buli ge mazima. Kakanya ageza kwefuula wanjawulo. Mbono yanywa ne siga. But fireworks ezakuba. Juka bali kumpi n'amazzi mu Miami. Waliwo eryata eriyita liriko ne bandi ekuba omuziki. Kuliko Love You Betty. Excuse me. Mumpe mwakadde. Wabula kimanyi Art taliwo muganda wono. Oyo yali bbaawe emirundi 2. Unlike your sister. Sister wo mwagadde. Get off of my dock! Va ku mwalo gwange. Are you... Musatu kyava avaayo. Somebody should take you away and lock you up. Balina kuggalya buggalizi. Wano. Yeah, it's the day they take out the trash. Olwali ojjukira nti olunaku lwe bakasuka kasasiro nedda. Anniversary yange naawe. No, it's not. Our Nedda. anniversary is June 8th. Eri Juni nga 8 nedda. Anniversary. Eyo second. Are you here to tell me that? I've Kyekikuleese okuŋŋamba. a lot of money so that I could forget it. Nsasudde sente nnyingi nerabira olunaku olwo. Kyava alagira bandi esuuleko. Ne bandi yakuba ku mbaga yaabwe yasooka agireese. N'akayimba ke baakuba. Remember the church? Ojjuka ntuli mu kereziya. That funny little priest? The burro that ate my... Omusosodooti oyo yali asesa. It's not gonna work. Tekigenda kukola. The music is great. Music ye musufu. Jangu tugubojjemu. Thank you. Bakyakyankiza ku muziki gw'abali. Musatu gwalese okuddingana ne yali mukazi we. Embwa gwe kuleeta akapiira. Juka embwa zongeza olusuulu ono lumanyi nti oli wa bulijjo. Fireworks and flowers are not going to do it, Jean. And Ebimuli ne bino byonna tebigenda kikola Jean. Song? N'oluyimba. These are the guys. I flew them in first class. Bano basajja nabaleetedde mu nnyonyi first class. Oli omulala namujja namukomera luzira.
baali bamusiba yamugye bambi ajje Dance with me? tusinemu naawe Please. bambi One last time. wakiri omulundi omulala gumu I'll never bother you again. siriddamu kusumbuwa naye twejjukanya olunaku lwe baatugatta Dance with me? nkusaba busabi kyekyankyako nange juka omusawo abajjanjaba y'omu hofmaya kweguba ojja naye kwali bba yamufumbirwa emirundi 2 Have you ever been married? wali baddeko omufumbo kakanda bonna beebuuza kemisitule agenda akula akatiwa embwa ekomewo n'akapiira buli lwedda akakasuka eri nekagoba Hopper is illegitimate. baabano kamudda ku kibegabega Did that little monkey of yours do this for you? oyo omuyaye asobola okukolera bino ate ne kanyigirawo In my life, it's you. mu bulamu bwange oba birala n'okuvaamu yeggwe genda saagala na bibandi byo kati si kyenjogedde mugagga yekyanze Come second. Good night. sula bulungi musula bulungi wama To Eugene Coletto. sikwagala Jean Paleto Do we have to stop dancing? naffe tulina okulekerawo ku kyakyankyalo kuba ali bekyanze ebyabo nagamba tulaba tumaaki kituntundu ekisooka kwegenda no maaso twadde ebbali It's as if he wants me to be like this. kakano lodi yerese ku yunivasite juka neyefuula art agakunyweza mukwano gwe ne kabwala jjana kwekale engeri ebbali tamanyi bwakagwako neyefuula disikasingana olaba The machine creates the tension. mashini ye creating attention Hi. What a surprise. What are you doing? bano bewuunya obono yani That's right. That's right. You have to. naye ngo nebamanyi nakyala ekisala Good. Let's go. kale tugende fena yefudde mbuwedde ali wano Guys, it was tunaddamu gubadde mukusookogako nammwe gyobeera odda waali oyo kyali mulalu bulalu oyo They don't emphasize technique. kakano emboozi yiino You can smother an idea with technique. But these kids boogera ku ati buli bbanga on paper. What good is an idea if it stays up here? ekirowoozo tekiba na mugaso singa kiteeka mutwe gwokka notakiteeka mu katabo konna oba ki nagambye Antonio Banderas No. bamwise ati oba bat I can't. nakyala eddalo hana To see some of you. abaala ba splash eya Tom Hanks So, kamu ku sinema wesooka kuzanya Tom Hanks nakyala yalimu I shipped a few pieces here. agamba ina pieces ezimu zeyaleeteza art wano obe ez'ebisiige yeah. agamba kalo zirabako Okay, great. kono kale Eh. kyokka amazima gali nti takyasiiga bulijjo art amugula buguzi kavuka kali kamani ke kasiizi nga tugambe Emma Kavuma n'amala alekera okusiiga ng'ate Walusimbi amusiigira kakani akuba essimu It's hard. Listen, nze art come over to the gallery. People are going nuts about you. abantu bagwe kakani yakubira kamani essimu akagamba mbu kajje ku gallery bw'ama n'akubira Gloria This- mani ajjaawo kola kyonna kyokola omusibire awo Look, money will be there any minute. atuuka awo eddakiika yonna gwe mukuumira oba mulimba ki oba mulimba ki mufumba abeera awo kakano galale kwegamba galale ya mani Arma. oba gyasiigira gyagala okutwala nakyala mubiri bisiige bye yamuleeta naye ngaate waliwo ekyekye yamuwa aze akasimuza amanyi kyaliwo akatereka Walusimbi kati yefudde eno gyasiigira kuba amazima gali nti takyasiiga naye nga gye bazze wamani naga tulaba ekituntundu ekisooka kwe kuyingira alugadde kalaba ebisiige biyitirivu Don't be. You're the first person to see them in a long time. gwosoose okulaba ati wange oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu ennyo They are not big deal, really. si kinene Good. I like them. agamba byagadde But Good. waliwo
Duke yalaba akamukuba. Is that yours? Ekyo nakyo kikyo. Yeah. Naye ng'ate amazima kino kiki ebyaddala That. kyensiza okwagala wano. It's beautiful, you know. Kisufu omanyi lwaki? No. Nedda. It's both simple and heartfelt. Kyangu ate okiraba nga kyava mu mutima. Kwekikwa Duke akimanyi nti kiki yakigabira mani. Keep it. Kitereka ate akigabe kati ogwokubiri. Take it. Kubanga amazima kyakimanyi nti kiki naye yali yakigabira mani. Nedda. Of course you can. I want you to have it. Njagala okitwale. Please. Bambi. Please. Bambi. Wow. Kubwerere. Wow. Love this. Kisufu. Kamunywegera wabula omukwano genda gukula. Nagame vijema akabiri munga bulijjo. Well, I better go. Ndoza kangende kati. Yakwate kubave wano. Kwe kusuulayo naye ng'ekikiira kyeri asiimemu era kyeri amugabidde. Yakwate kuba atera asuuleyo. Wow. Kakano yakwata brush. Duka twakomye okulaba nga muwala jjana amuinspire nze okuddamu okusiiga. Oluvannyuma lw'okusiima ekisiige kyeyali asiize yajja agezeeko okuddamu okusiiga. Ali mu galale ya mani kubanga yali agambye muwala jjana amukwatire okumala ebbanga. Ne tuddeeka taata yuno. Ye kwe kulaba omuto ng'ali mu bisiige byasiiga edda bwe lyavaako. You were very talented. Walina ekitone. Todavía no sé por qué lo dejaste. Este es muy bueno. Tamanyi lwaki yava kusiiga. Ne taata akiŋŋambye. Enkeera twadda mu maka. Juka muwala gye n'abeera na mukulu we. Kati ono baati so si ati. Ono ati so si baati. Ono ati bawa nakyala mukulu w'ono. Ate ani akoona? Tenti sitaatisa okulinnya Juka embaga. Enteekateeka zigenda maaso. Ono yagenda okuwasa. Ho! Pipe bazikonya mutima gwe. Kwe kwate simu aliye mangu atera anyweza ono. Arts Gallery. Arts Gallery. Yeah. Any messages for me? Wali obako wazze. Silverman, he read about your merger with the Kerner fortune, is I believe how he put it. So he's raising the rent. Batuongeza sente wetupangisa. Not for you. Landlord. Your brother Bart, tell him I have a message for him. Ne muganda obati omulabo nga na message ye. Ani? Juka yomu. Naddamu ajakube kajijieko. Muganda obati omulabo mugambe. Arts Gallery. Arts Gallery. Gloria. Gloria, mpa message nawe. Do I have any calls? As it happens, a certain Liz Kerner called. Wali omukyala kabaita Liz Kerner yakubye simu. Bart, I'm worried about your brother. You should be, Gloria. Oteekwa okuba. I'll see you later. Tujja kulabagana. Kalisi kakubye simu. Fix myself a drink. Kangene nekola ekyokunywa. Love a vodka tonic. Nena kyanamusaba vodka ne tonic. No thanks. Kwe kuyitawo. Embwa yo emanyi ono muntu yomune bwekyusa. Juka zo ziba ziwunyiriza lusu. Tebimanyi na bimanya nti alimu art ne bat. Ha! Okuza amaaso ng'ekisiige kyeyakabambika akitimba ebbali. Mu frame ennungi obulungi ennyo. Kwe kugikwata. No, cancel that order. Eyo order gicancelling sigyetaaga. Abuzaabuza omukozi ddayo eri. Thank you. Nzija. What? Eki? Get it. Don't accept the... Tokkiriza order eyo. Sikume simu evuze. Hello? This is Bart Dodge. Nze Bart Dodge. Liz. Mbali nyakwogako na Liz. Kyokka yakubidde wano muntu y'omu. Hello? Hello? Liz. Liz.
bangambi wankubiddeko ku office. We were having kind of a lazy day here. Twadde lunaku olutalina kyakola nendozo oba walize ne tubeera naawe ne muganda wali wano. Oh, how about dinner then, just the two of us? Watya nga tubadde ku kalenzi naawe fekkeddako. Good. Much better. 9 o'clock, okay? Sawa 3 ziyoke? Can you make it a bit later? Tuzongereyoko. Then. 3 kitundu? Let's compromise. 10. Tugambe nnyo kale. Duka ateera ekyeggula ino kirya n'oli kati alina okukola obudde nga tali noono. Sure. Kale. Come on. N'agiteekaawo. Kwe kuyita hati. Muganda bwagala kwogera naye esimu gy'abadde kukola n'adduka ne giraasi. Yagamba aleeta byakunywa. Nakkakkana. Phone for you, it's your brother. Muganda yagala kugana nawe baata ali ku simu. Kakana agirese wali. Teriko muntu. Bart? But That's no problem. tewali buzibu tuli wano ne ku kyeggo tujja kubeerayo. Kyokka eri tekuli muntu. Kale. Nice. Kwata. Forgot the eyes. Nerabidde ice. Kumbaddayo. Bamanyi abadde akyali ku simu. Waddira n'ebyokunywa. How's Bart? Bart ali atya muganda wo? Ali okay? Fine. Very happy, actually. Musanyufu. Wabula kano akalaba kamulowoozaako nnyo kati. Problem making dinner tonight. Nyinza obutasobola kujja ku kyaggulo gwe. My darling, and your problems are just beginning. Kasito tojja manya ebizibu ebitandika butandisi. Kye yakola ku kyeggulo yayiwamu kakapiso. Mu byokunywa. Kumbe akasaavi nga amulaba. Katonda wattu. Oh là là, monsieur. Katonda wattu musio. Me to say, you are committing a hideous crime. Tekikola kyokola kya bulabe. Doctor's orders. It's the only way she can take her medicine. Bw'omusawo yamugamba ateekemu eddagala. That is Chateau Frontenac. Yamugamba eno Chateau Frontenac tebagizannyirako. Look, buddy. Nedda. I paid for it. Nagisasulidde. If I want a piece in it, Bwe mba njagala giyiwa mu lukambwe giteekamu olukambwe n'enginywa. Monsieur. Kale ssebo. Naye ng'ateeremu nakyala mbwe omusawo yamugambye engeri yekka maama we gy'asobola okunyweramu akaddagala. Kale abagwagwa nga bano naye ono n'ekyokunywa ekirungi bwe kityo. Kalani akateeze maama waakiri akube mangu otulo. Kubanga ate ku ssaawa 4 alina okuba n'oli omulala muganda we. Kweka musimba mukazi batutamanyi. Mutamiivu muzibu. Waba taddemu obukerenda ku luno. Nagamba tulaba too much. Kitundu ekyokubiri. Vijjemu akabirimu nga bulijjo. Laba. Ne bakanywa. Ninakyala afudde otyo. Si ye mutamiivu atoze asigala waggulu. Yavuga muvuze n'amuzeeka. Kubanga kunnya ate alina okuba n'oli mutowe. Kati ono Baati azize omukwano. Tamanyira biri kuusi naye nga lodi yamuteze bukerenda bwe yanywedde. Yajja amwetikke. Uyo. Kumulinyisa abasimenti tebampulira. Ekikozi kiikiro kiweereza awaka. Nenfula amunywegera mbw alisitedde nnyo. Waba tamanyi yadde biri ku nsi. Pana nkuyagala. Kwe kwetika yeetika kumpi mufu. Yamwadde sleeping pills ziri zikuba otulo. Ng'ateeka mu buliri. I'm sorry. Nsonyiwa. Naye kwe kumwambula bambi waakiri afune empewo. Kano n'akyukirawo. Ne kooti ataddeko ndala kati afuuse mbu Baati. Omulongo w'oli ati. Kakati ayingiddewo. Tebandaba nti nvudde wano kumpi. Kubanga essaawa 4 zituuse. Kwekwe tulina okuba nga tujja buzi nga tuli fresh. Najayitira eno. Yebiri nayise eno. Kakano wawanvu okukka wansi. Kwa walimbuza wayingidde otya. Ekinazo tekigenze. Katonda tu.
one? ono tamulaba oba aliwa kakano bagenda omulengera gwabuuza naali ku muti yasibira wansi ebigere taka mu swimming pool kakano natobye obudde buweddeyo takyalina kyakola kyava alumba bulumbi kisajja ekijja kijje tekyalina kyakola. It's always raining when you need a cab. Wewetagira taxi enkuba eba etonnya ono musene nomumanyi November wali suuti muganda nga jana gyesobola kwambala nagenda kulubwe yambala za muganda we akyusiza Here? wano wetugenda kakano woteri we babadde nona ate wamulese juka wabadde ku saawa 3 kitundu kati kunyakomye wali na mama mulala kwesikwero lyabadde notera omukazi obukerenda mu wayini muli abakazi abakyusanga ki abantu olinga akutunuulidde oyo omusajja bwato ntera okujjawo amunaka nugu Again, monsieur. yegwe nate Would like a bottle of wine. tuwe wine Chateau. asinga shatufonya fotonya Alas, monsieur, I am desolated. nina obuzibu Personne has committed an atrocity against the very last bottle. agamba waliwo yasobya ku cupa yabwe yasembayo You'll find another one. Certainement. kale If you promise not to visit it. kasi tonsuubiza nti oteekemu lukambwe lwo oba tusasanye muwa olodi asisa bwati tumanyiganye Let him out of the cellar. kakana abuzaabuza kwaka tukanza nakutebeeza nti yabaddeko wano Your sister, my brother, sisitabo ne muganda wange be dancing at their 50th wedding anniversary? simanyi baliwo bakyazina nga baweze emyaka 5 mu bufumbo Twice. balinga baagalana Contestant. You know, Art is a little worried. ati nze nkubulya amazima mweraliikirivu Rushing things and alabanga ebintu ebidduka okukamala Nick has already sailed. maybe you can talk to Betty about it. osanga baligambyeko Betty nti osanga muganda wange simwetegefu kumuwasa It's the call of the wild. Ho! muganda wange ne mugamba ebyatabuka kwe kaleeta alimu n'okutya kisufu kabafukira yabudde obusungu ono okumulaba nga akateekamu obukerenda luli nobakuko okubagiwunyeko kalombolombo kabasumuye oba banywi ba wayini abalungi oba mugezesa najja nakyala muteremuko akagezesa endozo Je vous en prie. kisufu nyabo kwe kujja gyali naye amutereddemu owaayi Shall I distract Zelle? mama mwogereze nga bwotekamu obukerenda mu girasi yono naye kiki kyayogerako oyo onolodi wadi asisa busesa Crack me up. nekale naye si kati Tito. gasiya kanti kabitegeera To you. wakati wo naye nga yebuzizabuzamu olodi bakyali era asesasesa nnyo We can be friends. anti kasi tusobola okufuka ab'omukwano Almost like brother and sister. tujja kuba nga baluganda Right? You don't like the idea? tokyagala ekyo Yeah. It's just that this makes what I'm thinking about taboo. anti bwe tuba baluganda kindeetera kyendowoozaako kugenda mbadde ndowooza kukisukka kubeera abooluganda yamuvuga amuzeeka jjuka n'oli omukulu gy'abeera wabula kati azenga baati muganda wa art laba Go home. Nobody's waiting up for you, are they? teri akulindiridde eka sikyo lwaki toyingira nyingira eyo ate n'oli omukyala gyali ate nayagala okusula nange baatulako ebbali wabula emba yamumanyiira buli wabeera ne kawalajjana ejja nezannya naye What a way to start it. naye ng'ono akimanyi guno muze gwono baati So, ati talina yadde obuzudde obuzannya n'embwa the one humping the glass door. He must have been terrible. bawaya Right, I was just violated. wuuyo You? You are too tough.
tough? Kakano batandikira okulu omukwano gugenda gusukka wakati we nnakyalo bamuwalajjana naye nga mu nyumba yemu mulimu abakyala babiri bwamanyi bagala ba Luganda naye muntu y'omu kwe kumugamba bagende mu maaso basibire eno totikiwe muntu y'omu yali ku Luganda ababiri n'amujja nako obuwaana akyusa bukyusa no njogera ssebo wabazanyira nandabika katonotono ate bwa sinema buli okukya bwakedde dda era asuze ku mirimu Betty. wabula alota Betty naawe vaawo ono lwaki alota mukazi wa muganda we wabula y'omu yabadde nga alota nti naalina Betty. You were dreaming about my sister. obadde olota ku mukulu wange nanoonya bwabirimba Every boyfriend I had a... anti buli muvuka gwe nali njagadde yamugwanga mu buto No, I guess not. laba It was at the wedding. anti ekindooseza mu mwanyo ku ndabye ng'abali ku mbaga ng'ate Best. muganda wange si musanyufu And I couldn't move. kati awo nempita Betty biki kyekimpisiza Betty kyekyokka There. mbwabadde alooterako muganda we mbwe yabadde best man ng'ate muganda wasize omukazi gw'atayagala nkitegeera Let's forget him. najjukira ate oli omukyala naye ali mu nyumba kiki ate To splash some. njagala kweyiwako ku mazzi siwulira bulungi kyekikanga bwe kityo wabula ajjukira oli yamusuuza ku bugenda tamalina bwali kuyitawa wana najjukira lwa swimming pool ladduka misiide naye nga basoba mu nyumba emu kyavadde eno zonna ebisenge biri self contained n'asiba akaviiri kati afuuse art ne bathrobe agikyusiza kati kwe kuyingira n'ekisenge ky'omukulu oli omulala galunyweza n'akijjako yamulese afudde kuba amuwadde obukerenda buno bwebasa kyava bwenyigamu mukazi watu olwabuyabulako akabugumu atandikiriza okudda engulu yakwata bukasi ono oyinza okoze yasuzeewo banayo banagudde kirero mazima nenkwerabirira ddala saakufudde nako bannange naakadde engulu ono n'amanyi awo bagasseewo ono kati amanyi nti yasuzeewo oli oke Aspirin. Yeah. ndisitedde ne ndoza kanzuukuke yefudde munaye akazuukuka ndakwa naawe ensula Aspirin. kanfune ku aspirini kuba kyetwabaddeko kika kano bwaza kufuna aspirini okola empola kukoma nazaako eri kyabajja tugiteekako kati nokudda gikolamu ngayiwako mazzi nakwata ebbali amazzi mugirasi oli amusabye amazzi nadduka kati agende wooli olugula but kwekuyingirawo mukina kati yafuna obwedda ali mukyondo enviiri yazitadde edda I'll be right out. kanzije kamala kumira kukerenda nadduka nasakaddeyo wooli jukamugambira bubizi bakerenda uyo emirimu egiri wano oba nange naali muze ka aspirini omutwe gunzita jangu onyigeko ku nsingo yange najja munyige ku nsingo kyokka n'oli amusuubira kuba amanyi agenze bugenzi mukinaabira awo anyigamu bw'alowooza ekimuddusaawo kiki Forgot the aspirin. nerabidde aspirini ate okumira omutwe gunzita mbwe yarabidde aspirini nalugala ebintu bino bijja tusa naye beera abantu babiri sebo si kyangu
kuno kyava asubula amazzi mu kinaabiro najja akavi mbwobwedde ali mu kinaabiro yeyiwako mazzi ate teyagwamu ngwe swimming pool balance nazo zituvuddemu I hopped in the shower. anti nsazewo nenaabako nankange eyiweko kakana ate baluggadde obudde waayita kyokka oli amulinze ongezi olina okunoonya weyita awalala yasalira eno yabaate ebyasa ayise eno kasooba art banange ate kati bampita mu kinaabiro najja akiyingire kubanga ate oli omukulu gyamuyitira tukajuza bujuza kyekyokka tukajuza yemukozi abateaki ekibudusa yafudde akajuza nazaako uno Dressed yet? No. tonayamba sinaba I think I'm gonna take a shower. kanziremu nabe mbadde nti mumazzi Yeah, I forgot my ankles. nerabidde obukongovule kampunaabe bulungi okay banaye yasumula amazzi baloze nti anaaba kyabadduka atatereyo njizeemu banange nagibuka ate ekyuma kimukubye najja asiba enviiri kubanga eno yajja na muswaki ne Colgate. Didn't you hear me calling you? tompwite ngaakuyita mu kinaabiro amatu gange oba gagenze mu mazzi Did you leave the water on? amazzi banayengerabiddeko najja mbw agasibe bannange baana amaladi kwe gasiba nadduka ataddeyo eri wuuyo wabula atandise okupowa nagenda kwe gasiba atandise okupondooka kakazi kato yesaawa kagende ku mulimu kuba akalekisera ku university mulina saamu ekikoyo mutima owayinsigazeeko omu naye mbadde nfa I don't want to run into Bart. Art. saagala gwa mu art kati naye I'll call you later. nja kukubira edda essimu tofaayo kumunywegera laba Gloria yuno kaakano bwadda ku yafeesi era bambi gye yagwa olw'obukoowu juga kyaliko kika kubanga abadde tebakali asula mu bakyala babiri Art? lengera lwadde engulu naye ng'ali akutuse Date, you're on the 9 o'clock to Puerto Vallarta. amugamba alina meeting ku ssaawa 3 mu Puerto Vallarta I'm just going to fall back and mutuufu nza nina okudda emabega ntereza ebintu ebimu sijja kumalako nambeera eno make a plan. nina okukola pulaani obulungi Alter and leaving the other with a cheap one-night stand. laba Some fine plan. anti pulaani nsufu ove ku mukazi omugagga ogenda odde ku buno obuwala bubadde ngaoyagala obutalina dde 10 Generally make everyone miserable. tudde fena mu nnaku See ya. tunaddamu nzikye kandi kumpi kuvaako twadde eka gezaako kufumyambe kitaawe ne bakyaliibe byali nabo mu magye bakyali banywanyi nga bwenza okusanga awo ndugutu mwine ne bakulijja abasigala egaali ate tegguse oyo omusajja gwayagali omukyala beti yali bawa beti aguse nagamba eddani ayero ageeka kwe kuta taata
I need your help. Neetaaga obuyambi bwo. Linde mpiki eggwemu eno gemu nze njirina. I mean, Bano mmala balya. gotta help. I can't. Olina okunyamba taata. Yes, you gotta go out, start the car. Olina okuddawo ero simbule emmotoka onziruse. Guno omuzannyo bano mbalina mmala balya. Ntaddemu ssente zange. Oh, way better than Paul. Owaayize mbadde bubi nguyiye baguyiye. Muze abadde abali bonna baguye waayi tugende. Kikigenda maaso mu nyumba eyo. Kakati bwe kubayita abagende bonna bakulu banne gwe banoonya nga tebamulabako. Kumbe najja ayavulira muli adduka ne bano. Gwe bazze okufuna. Kwegula lujimbu bayingire. Nono kyava dduka. Bano batunulidde abayimiridde neenyiga muli. Kakati bonna beepakidde bakoliigi bakitaawe. Kyokka musatu yasembadde okuvuga ziri emmotoka ez'edda. Nakugamba dda emotoka wali kuva ejjinja abatuvuga bahistoriko bonna bambi baliko mu lutalo ne muzeeyi ebyemmotoka tobisobolangako omanyizire emmotoka zammwe ez'edda atagudde biri neddawo kyokka twekanye emmotoka eno baani abali mu kiriya onkula ebisajja bijja muzeeyi emmotoka ekyamulemeddewo ne bijja bagenda okulaba ate esimbula musajja tatubulako ne bajja badde muyaye bamugoberere bosi ajja batta tomeza sirikale aba musirikale teyinza gaana agivuga bwesiba giya zigaana taata nkugamba nyiga wali ekyagaani gyekigere ku kulaki osimbule ninga alaba mukyali oyo twekanye bannamukadde abo nesimbulamu agivuga bwe kutuka balansi egaani bagitomedde wekujja wekanye lodi si oyo netaba omugagga ajja tutakwate muyaayo oyo ne bajja bagigoberere juka yakiyiga muze yagiyingiza buyingiza bbala uno mwinyweze babano okuba nti bonna bwali busirikale okutya kutono otumazeewo otuusa otutanga basivilian bwalugezegezi okukamala bano bagisemberera laba ne bawaga kyekyo bwe bayimba buyimba bwabwe bwomumagye bwe bayimba nga bakyali mu jesi moto wawaka mbu wano moto guli mukwaka nagireeta olutiino no wano balugulawe ameri ziyite ayita wansi mwinyweze oza bino bisinga lutalo abibandudde aya otumazeewo tekakwatayo bano basigala wali kyekyo ndinabagamba komanda bosi balance tetugwayo balance vayo mpola eyinza ogenda naffe batuuka erudda muze agituusiza baca kati awo tonnaba kusasula za takisi olabye envuga y'abakomando ey'amagye wabula kye bamukoze kale taata mugende maaso tujja kwatagana edda ambuuza yenna tomanyi wajendi yabeebaza tokkiriza muganda we okusula mu buzibu ati mbu azaala mwana omu taata we nemuyaayi kale bakomanda
asante sana. Ne bajja ko Penroof mubagenda bevuga bayimba buyimba bwawe. Ta bwamaje mubaganze ko mbulamu balumbye kibala lera atabafunye ne motoka kolija achajukira rugivuga. Kakati no yanonya kifwa kwekweka kwe kujja kugalale. Mani yasigiranga jaze kwe kulukonkona jagalo kwekweka kagulole kaliyo ewako tekalinga kali n'omuntu mu nyumba. Art. You hate me, but netaga obuyambi netaga ekifwawo kwekweka abokusula. Sebo Mani yawamba da Gloria chi storage. I took your advice. Natwala advice wangamba mukumire wali eri. Okay. Bino byava munaye tewachi atangana kali Mani asula uwe it was just mbadde nonya wakugwako naye ate kirabika kati uwo basazeeko. he wouldn't be here, would it? Wait a second. Linda katono kano kamani ka artist akasigaga bisige kwe kujja ko kawamba ddase mu Gloria kati balina relationship y'amaanyi ddala. Mwana wa mutawaana. No, please, don't tell me. Tongamba Key to the studio. kamwa ekifunzo kya studio gye kasingira gyaba akasibira bwe yajja juga n'omutima ogw'okusiga gwali genda gumuddamu kuva lwe yasinkana Kawalajjana kati kayagala ati we waliwo yalukonkona naye ani yalize wano essaawa zino abajja alugula alabaani kumbe bikyali byamugoberedde. Baba mulinde bikamenyo. What? I think we're one. Soka mukasuka misige bye byabadde asiiga. Kakano boss agiddeko mafia jini naye nga ennaku zino yali ku bujjanjabi bw'obusungu. Mbe ngumi kasuka ebbali soka kubamu langi ze zonna azambadde. Mama mlindako temukuba face abaganya okuba face. We want the groom to look pretty tomorrow. Omugole alina okulabika obulungi enkya. He might not dance so good. Ayinza obutazina bulungi naye okulabika alabike bulungi. Kwata. It's all yours. Byonna bibyo mbaga saagala gwe. Always bail out at the last minute. Don't. Abayayi bwe muva mu bintu ku ddakiika esembayo. Luckily, I'm here to protect Betty. Ndi wano kutaasa Betty mukazi we kuba mwagala. You started something. Watandika ekintu olina okukimalako ogenda muwasa owulira. Marry her tomorrow. And what's more, Ekisinga to make her happy. ojja muwa essanyu. Because so help me, if you ever Katonda nyambe singa oli mukabyadde ziga I'm gonna break one bone. nenda kumenya eggumba limu buli ziga lye. And you know, she cries a lot. Ate omanye akaaba nnyo. Ngumi awe empewo. I just gotta get rid of all of this. Nina okwejjako obusungu n'engumi z'empezi yakuba. Musika. Not his face. Boss teri face. Tokuba face. Who says? Ani akyogedde ekyo? You did, boss. Boss gwakyogedde. Boss gwakyogedde wamma. Teri kunkuba face. Kasuka ebbali. You always gotta listen to the boss. Bulijjo muwulira boss kyayogedde. Kale mwebale. Yabadde agimwekubira kandi edda teri face. Nabuuza ani akyogedde ko boy gwe kyekimuwonya. Naye nga amugambe ejja muwasa lwa mpaka. Ate kaali kaaba ezziga. Buli ziga lyali kaaba ngenda kumenya amagumba. Oba eggumba limu. Ate omumanyi mukaabi ajja kaaba mangi n'olwekyo amagumba nja kumenya mangi. Mukadde akatende emmotoka weetukira mu studio eya art. Okutuuka alaba galubindi ebbali. Naye nga jjuke enviiri nsibe. Kanagazaako zisumula afaanane baati ono gw'amanyi. Wabula essaawa n'ebisigadde by'alina n'empeta bya art bawa mukulu we. Ye kati amanyi ono art. Help me. Oh, I'm sorry. Nsonyiwa. All right. Is something broken? Waliwo ekimenyese. Rape. Wabula bitandise omutama. Abuli osanga aligame ne muwalajja n'amazima. Nti biri byonna bya fake. Yefuula abantu ababiri n'ebisigadde. What? You're so lovely. Ana mugamba musufu. Please, be quiet. Sirika. Nkitegeeza. Like this. Njagala mbere bwe nti.
plastic. Agamba Kisufu yajja ku galubindi ageze kumulaga nti asobola okukyuka n'afuuka omuntu oli omulala era byonna ono message tagifuna kwe kumunywegera nenga ne kano kamanyi kakisinga bawa mukulu waako ati oba kamulabe yali mu bulumi why nawe oli musufu Tell me what happened. kyekituuseewo I love you. nkuyagala That's what happened. liizi nkuyagala kyekyatuukawo From the moment I laid eyes on you. okuva nasooka okukubako amaaso yugaali ngeri mbi beegwako mu kinaabiro nga bonna bali bwereere And there you were, okuva ku olwo glaring at me through the water. That was art. oyo yali ati I am art. nze ati Look, is this? It's not a joke. sikusaaga nze ati nze bat Did he keep on her night table? yambuuza ki beti kyaba nakyo mu kisenge Bottles of pills, akacupa k'amakerenda 3 boxes of Kleenex, and a beautiful picture of you. n'ekifaananyi kyo Believe it. nedda You can. kati lwakitegedde ono yali ayingiddeko mu kisenge kya beti Yeah. kati gwe kukimanya ono ati Ken, I believe you can betray Bart like this. Betray my sister. Betray me. osobola okulya mu baati olukwe mu ati olukwe ne sita wange naye Because you nkugambe nze ati Because you could have gotten away with it? okimanyi nobadde osobola okusimatuka nakyo lwaki oŋŋambye Me. And with. kakano kikyagezako omulaga nti baati ne ati omu naye ono kyalowooza kyakakasiza nti bano bafaana bufaananyi nnyo era ava kisinga ati wabula si ye baati agenda okira nakyala tajja kitegeera amazima gali nti nkuyagala saagala beti tokikola nze njagala muganda wate baati kwekwate kuba ave wano kubanga ono ati yamanya ono ati dodge bannaye babino nabimaliriza ntya omuntu asobola nakunjawulira ddayadde n'akatono n'akamu yatambula bizibu bimususeeku olwaleero lwambaga mafi yamugambye oteeka okuwasa mukazi wange wamunemesa ate omuwa essanyu kaali kabadde ziga eri munkuse kitaawe yeebase gatandise omwesiba kyokka muwala gye nayaganya omutegeera yajja awali kitaawe bambi kutuula ku mabbali ge You know what I'm thinking about? bagenda olwo ku mbaga makye ndowooza Your mother. maamawo I'm sure she'd give you a good whipping. mubutuufu yali kukubya effimbo ng'awulidde bino I remember when you and Bart were born. nzijukira gwe ne baati nga muzaalibwa kyokka akola byakiyagasiya nonimbisa mu maaso ga maama we yadde yafa mbunaze yazaala abalongo twazaala abalongo nga nina mwana omu baguse ku mbaga omu yagenda okuwasa mbwe mulala alina okuba bestman kyokka ne kitaye waali kuba tata wono bamumanyi nti alina omuzadde ate ku mbaga muzadde yabuzeewo dda olwakyuse kakati mubaze na bestman azina mutabani we omulongo kikitaata kakati bestman mbwe yaliwo omugole omutuufu tannajja Sure someone who lives in this house wants to marry you? abeera mu nyumba neyagala okuwasa nti ye Art. ayagala kuwasa ati Art doesn't want to marry. So kyokka ati tayagala kumuwasa what made you change your mind? lwaki watusiza ebirowoozo byokujja ku mbaga Congratulations. nkulisa bosi nedda ono gwegera naye baati toleeta malala tokyamuka nnyo wali ukisimbi obadde ki kiki kino Bart. nze baati mubulira amanya naawe baati kano kamanyi tekakitegera wayi We could speak to the preacher. tusobola okugana omususosodoti nange nangatta naawe leero walaayi But you're just too young and foolish. oli muto nnyo wakati wange nze ndi mukadde nnyo ku ggwe taata muyaye abadde amugamba ogenda omusosodoti embaga zibe bbiri ne bamugatta baati ono amanyalo baati ye besimaani yaliwo I have to tell you something. njagala kugamba kintu You to get angry, promise me. abazungu bana olugambo tonsuubiza tukyogera With me, with your brother. nabadde ne muganda wo jjo
He told me that he loved me last. yaŋŋambye mbw anjagala kyokka y'ono naye kyewunyisa bambika amazima nnyo yankiisinze naŋŋamba mbw anjagala tagala kuwasa Betty tumuyambe. You do now. Omanyi kyoba okola ebyo ebigambo binyini byoŋŋambe bigambe Betty. Right. Kale You're right. amugamba bigambe mukulu we. It's just that it's so hard. Kizibu gyendi. You. I'm really sorry. I know. Nze mmanyi nze toneraliikirira. Kakano kitegeeza. Why? Do you feel anything for art? Olina kyowulira kati wa art? Atanagiddemu. Things get so screwed up. Simanye buli kimu kyantabudde dda. Naye mbuziwa alina kyawulira ku muganda kitegeeza n'olika mwagala. Kakati no ati alina okulabika kwe kudduka n'ayitawo. Kuyitawo n'asalira wano. Ne wano wawanvu luli katangwe. Ate tunaakola ki? Emibiri 3. Laka wansi. Waliwo asala olujja. Ne bano bagole ki? Ababuuka enzigi. Gotta get this checked. Balina okukebera galubindi zange mbadde ngudde. Kumba akyusa. I saw Art last night. Nayogedde ne bbaawe agenda okuwasa. Said some things that made it clear that he's not Waliwo ebyandetedde okumanya nti agala kuwasa. that you deserve. Well, I think he is. Nze ndowooza njagala. He said he's had feelings for me since. Yaŋŋambye mbunza njagadde okuva lwe yasooka okundaba. No offense, Lizzie, but you know, your record with men is really not all that good. Rekodi yo n'abasajja si nnungi kwenkana yange owulira. I mean, you still don't. Tokitegera paka olwa nti abasajja banjagala okukusinga. Loved me. Yaŋŋambye anjagala. I'm sure that he does. Kissed me. Yankiisinze. There, I kissed you too. Nange kiisinze kati kitegeeza nkwagala. I'm in love with you. Kakano mbu ati azzeeyo omugole omusajja. Osatumani walusimbiweeyo. Ono juka kyayiwe kati tamutegeera. Byamusobedde. Ati? Yes, ma'am. Ono ati agenda okuwasa. You could make it. Kyasanyi kubanga omaze n'ojja. Kano kagattawo wambi kakazi katu. You Ernest Hemingway. Kakano mafia naye waali yamugamba oteeka okuwasa mukazi wa. The front lines until the only people aiming at him were the photographers. Kyava alinnya. Bw'omugole omusajja azze. I mean, no. So, my dear, just relax and... Kakano ono ye musawo jjuka jjanjaba nakyala. Eddagala lijja kuyamba. Wabula jjuka okusinkana n'embaga eno okujja. Naye yali mbweza empeta ye yagwa. I'd like to see the bride before the wedding. Si kya bulijjo omugole omusajja okulaba ku mugole omukazi nga embaga tennaba. Kiba kisiraane kamunywegera. Because I just want everybody to be happy. Njagala buli omu afuna essanyu. Tujja kusinkana ng'omususuduuti atugatta. Kano kyava kkirira. Kano kalabye empeta eringa eyaako. So you must be the fake. Kali mbwenzi bwako jjuka empeta yaako neewula eyeeka. Pleasure. Yes. Kumukwata mu ngalo. And he talks about you all the time. Betty akwogerako buli ddakiika. Jealous and Era kinkwasa n'obujja. Very. Nako kenzi kalungi. close to it. Weird. Nnyo akwata ku empeta yange yabula ya mukazi wange yeno. To believe this, but he fell from heaven. Huh? Yagwa kuva mu ggulu. Say, N'empeta katulabe. on the inside Wabula kimanyi yeyiye. is my ring. Eyo mpeta yange. Sorry, doctor. Amazima gali tu abambi yali mpeta ya kyali ono. Yali bwezi n'emugwako. What's this? Njaga muganda akunoonya kwogera naawe. Bart's looking for you every. Baati akunoonya. Eh? Dala Wants to talk to you. ayagala kwogera naawe. Kati nekiraba alina okuba babiri. Now stay. Jangu sigala wano muleeta oyogere naye. Yes. Kakati namugambye asigale alete Baati ye gwayagala gyayogere naye ku byembaga. Yamulese eri. Did you tell Betty about last night? Betty wamugambye ku byatuuse ekiro kyajjo. N'alugalo n'amukuumire wano agenda alete Baati. Kyokka teri Baati. Kati alina okufuuka Baati. N'azijja wabula okudda eri gye balina omukima lutalo. Najja nazaaku galubindi. Alina okudduka dderi ate bamukomyewo wano. Omuntu akoze atya? Enzigi nsibe kyava ggula eddirisa. Kyokka alina kuba best man. Yayita wano alibuse. Faaza waali. Neyeekaza. Taata wajjira alina okugattawo. Oluyaawo. Grow up.
nswaziza kula oli basement ngobuka madirisa mafia takitegeera simwevugira alo Maria, give me Dr. Huffayer. njagala Dr. Huffayer. One second. Kamunonye. Bart, I've been looking for you. Mbadde nkunoonya olina okujogera ne muganda wo. Kakana Zamutima agenda yogere muganda we. Right. Kale tugende. No, this way. Ali eno. Bye, Bart. Unanonda Dr. Huffayer. What do you want me to do? Oyagala nkole ki? Stop the ceremony? I won't let him make my sister. Sijja mukkiriza kuwasa sister wange nga tayagala. Okay. Kale. I'm gonna look for him right now. Kamunonye. Nedda ali wano. Juka we amulese. Kagala ugali wakyuka yamanyi wakalu. Gulawo mu oyogere naye. Ekyoka amanyi wakalu teri muntu kwaye yawaddeyo. Art. Yefudde bwagala art. Kale. Look. Olaba ebintu bino ebyembaga bubanga wulira togyagala ayogera bwadde eno All it off. nze sijja. You amaze me. Oneewunyisa mbukati ono art. Omukazi nja muwasa naye ate mbulira sibyagala. Muntu yokagala buusi wajjira mafia. Ceremony my ass. Art. You are about to make the olina okuwasa bwadde eno aba baati. Look at me. Oluusi nafuuka baati. Totally. Bosi abiraba. Everything is so damn simple. Akyusa bukyusa accent. In 2 days. Munaku bbiri katufuke baati. Ojja kuba nze gambye oba omukazi. Yes. You've never known what you want. Eno nakyuka naddayo. Nabakasemba aliwa. Kakano kumbe bosi ayingidde. Yamukwasa lubonya. Maybe ekyokudduka tekijja kutaasa. Owulira. Tesagala kuŋŋamba bintu ebyo. Ayogera nanyo. Dokita alaba. Agenzi. Mubaati afulumye. Did he think he could pull this off? Walowooza nti osobola okumalako ne kino. Does your brother think I'm brain dead? Muganda walowooza nze ndi musiruwa omulalu. Mine and crook you. Oluddiweno kupulinya kumenya magumba. Listen good. Ulya bulungi. It's right. You are the... Baati mutuufu gwe oyagala nakyalu gwe olina omuwasa sinze. It doesn't make any sense. Tekimeka sense gwe. Things made any sense. What you want, what I want, isn't worth squat. Kyoyagala nange kyenjagala byawufu. Matters here is what Betty wants. Ekisinga obukulu wano Betty kyeyagala. Kumbe omukazi bambi abiwulira ku ssimu. And so help me God, she's gonna get you. Katonda nyamba agenda kufuna byayagala. Bw'abanga yasalawo kuwasa gwe kufumbirwa gwe. Naye nga omukazi awulira ebigambo omusajja ono byayogera bulijjo bw'atayagala. Kwegamba kkiriza n'okkiriza bambi afumbire omusajja omulala. Lwakuba bambi agala afune essanyu. Amazima gali nti muyagala. Kaawulire nyiike. Now, pal. Kati munywanyi. You and I got a date. Nze naawe tulina date emu kuwa mukazi oyo ssanyu. Yalta. Dr. Huffayer. Are you ready, dear? Oli ready, dear? Oni aliwo nga kitaawe. Doctor. Yamuleeta. Cheer up, dear boy. Sanyukako omugole omukazi ajja naye nga tabyagala ye. Wamazima gali nti ayagala katooke. Naye ng'omukazi yawulidde ebigambo omusajja oli gwe yakafumbirwa emirundi ebiri byayogedde. In that yatuse n'okukkiriza mukazi we afumbirwa omusajja omulala kubanga bambi yagala afune essanyu. Now that's love no matter what. Kanoko kaakano. Wabula oli yapaazeewo. Mbu Baati yadduseewo tayagala kulaba muganda we ng'afumbira mukazi gwe atayagala. Naye ng'ono empeta gye balina yagiraba yiye. Baatuula ne Lodi mazima waali ku mbaga ne taata waali. Dearly beloved, we are gathered here before Tukuŋŋaanye wano God and this company okugatta omwami n'omukyala. and this woman in the bonds of holy matrimony. Join this couple together. Mwenna abeegasse wano okubagatta. Death. Paka kufa. Some of those present, Lord. Ku mwenna abali wano olwaleero nsaba Katonda bw'obeera alina kyagala okwogera lwaki tebaaligattidwa akyogere kati oba si ekyo lubeerera. Let us remember tujjukire the solemnity nti nno
singa tumala obbagatta wano To my questions. nga tewali nakyayogedde tewali kigenda kukyuka kuba balina kubeera bonna lubeerera. Anyone knows any reason bwabira walina ensonga yonna kati omulundi ogusemba joined in marriage lwaki tebaaligattiddwa ajoogere holds your peace. oba si ekyo lubeerera tukireetanga naye takule butakuzi gundi taata nga tewali anyega. I do. nze nina yenna kyala naye nga tewabadde awanise. No, dear. nedda si gwe oyogera abantu babalina okwogera. Later. yajjako kadaali we. You pig. naye gwe mbizi gwe You worthless self. tosobola kukwata kuba okwatula mu bantu nti onjagala otudde butuuza bantwala osirise busirisi ebimuli byagwa mu mikono gyabo lwendo zaffe tuddako bambika kutula gyali namugamba nkimanyi onjagala ndoza ffe tuddako taata alaba kati onakola kino omusajja omukadde bambi Rodi yasanyuka kwe kuyitawo ne mukazi we kakati nno ono yatunula musatu atunudde afiiriddwa oli omukyala nono tamanyi bwagattawo yavaawo naye basanyuke naye nga teyagala kola kintu kitamu essanyu embwa wegireresa akapira ne bunaku ekaleetera baati gwayagala agenda okulaba tekaleetedde ono naye abantu bano tebabanga y'omu kubanga embwa zo embwa yeemanya olusu nti ono yegundi yatambula butambuzi naye avuddewo mu busungu naye nga musatu yakiraba osanga kaddala ngaokukyusa obulamu bwe kubigenda mu maaso bino byonna yasooka najjamu empeta yali yava mu ggulu n'akasuka ebbali Lodi wagigwirako omukazi yali amuli bubi. What would Freud have made of this? Oba Freud yali ngambye ekiwa naye mbala n'agizaako twadde erudda kawano yefudde baati aze mbu yabadde adduseewo mu biseera mukadde kali ak'okubagatta kati aze I couldn't live without saying goodbye. mbadde siyinza kuvaawo nga sisiibudde newankubadde nabadde n'ekyanze. Back to Italy. Responsibility. I have kids. 3 boys. 3. Yeah. 3 little bambinos. Luigi, Paolo, and Giuseppe? Giulio. Julia. Yeah. Is there a wife? Hate the woman. I haven't spoken to her for years. Agamba badde amaze emyaka tayogera naye ati naye ate beeguddeko mu mbeera zino agenda mu mbaga biki ebyo ne bizibuzibu. Dad. Paralyzed. Ngenda wa maama yasanyalala kuva wansi paka waggulu mukazi wange. Well. Bwana n'abaana 3. Goodbye. Weeraba kale. I'm sorry. Nsonyiwa. Gamba no bwana 3 Luigi, Giulio. It's not good enough for you. Neither am I. Katagezaako kujjawo baati wasigalewo ati kubanga ati yeti yalina mukazi talina baana mbu baati yalina obwana 3 mukazi we yasanyaladde kati yalina obulabira addayo mu Italy kono baati namusiibula baati agenze naye nga muli atandise okujjamu akabuusabuusa erudda waliwo ekisiige ekyali kizze kyeyali ewannakyala kyakomyewo yadda mu bulamu bwe bwa bulijjo takyatangana kitaawe bali baselebrity nga bambi amazaalibwa ge yaddamu okusiiga bambi musajja wattu gezeeko kuza obulamu bwe mu layini. Gloria
yamala bambi nakola galali ye bambi ne bbaawe Fletcher era bafumbirwa ye Gloria Fletcher kakano omusiizi sebo ya Tulo Doogi ezikati bamwitanga art ya Tulo era wale kati sebo bamukozesa bano kati Tulo Doogi ye musiizi n'ebisiige bibitundira ddala bambi era waali I love the show. abantu bajja okulaba ku artist kunywa ku byokunywa kati bali successful. Congratulations. Teyali mulungi mu management. Alan's gonna do much. Yali mulungi mu art kati ne bamanaginga bwe yali ng'akozesa era sente wezina bali bulungi. You're referring to me? But there's one client ne waliwo client omu yalemeddeko mu byagala kusinkana anekisige kyagala okugulako yazza amaaso taata waliwo ekisige kimu wane kisufu yegwe ndakitwalako waka lunaku lumu just ndyoke nkigule okola nakyala taata gwayita ekisige yali bagaye muwala Janooli Liz. See you later, kid. Tunalabaganira kamala kulaba ku bisiige ebirala ekikyongira akireka. Hello. Wabula ekisiige kyali yamuwa wekiri awo bantu bali bagalo kigula neteri gubakiriza kigula. I've been told this painting's not. Bangambe kyo tekitundibwa. It already has an owner. Kirina nanyini kyo. I don't think she cares about it. Nesiroza nakifaako. Juka bati yali yakimuwa kati atone art Doogi. Atandise bigger town. You on here. Anti gwe. Maybe I'm talking to the wrong person. Usanga njogana muntu mukyamu. I'm sorry. Nsonyiwa kulubutagamba. Yono yamanyi bati yali yakimuwa. Onamugamba nedde yakikuwa nange tewali njawulo. From that moment on. Agamba kuva ku moment yamusanga mu kinaabiro paka kati. You mean my sister first? Otegeza sister ngo asoko kwagala nange. Good deal there, admit it. Do you honestly think I was having fun? I mean, think. Daloloza nali nyumirwa mukubana no ne sister wo. Because I couldn't stand being rejected. Agamba tayinza kugumikiriza kubanga nayita mwagala ate nga gwe yali ayagala. Yesu kati yafuka omuntu omulala. All right. Kale kati kankuwe bati oba kibagala. Kakakasize ddala wano nga sivudde olaba. You really are a brick short, aren't you? Nedda mbutufu obulako ettofaali okujjula. Art already told me that. Agamba kyo ati yakimugamba dda. Just tell me, who do you want? Ngamba kubombya ni kuyagala bati gwe mandeta kati oba ati. Kwe kujja kamunywegera. Nenga badamu gwe yagala bati oba ati. Bunamba kolera wano siva. Shava jale nakeyongeza. Why? So was that? Kati ani aliyo abadani? Just me. Oyo nze. Si ati si bat naye nze. Okay. Bambi. Kwe kanywegera. N'omwoleso gwali guwedde waliwo kabandi akaali kaleeteddwa okusanyusa abantu abaali bazze ku mwoleso gwe batandise ogubojja nabakukwate kubave wano ne mutaka nakasemere okukwate ku okuluggala nga bagamba Antonio Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hannah n'abalala babaddemu mukama abankumire tubadde tulaba 2 months kitundu ekyokubiri akumenya.